Bannayuganda tubaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu kusinza kuno. Tugenda kutandika n'oluyimba 84 mu kitabo ekijja, 63 mu kitabo ekikadde. Sirika eri Mukama omulininga n'okugumiikiriza naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okuwaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanya ddala mu mazima obukulu okwagala kwa Katonda, era tuwolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire era tusiriikirire nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Ayi Kitaffe ayinza byonna era awa ekisa ekingi, tukyama kuva makubo go ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulooza n'okwegomba emitima gyaffe, tugaana okulya amateeka ago amatukuvu, tuleka bitugwanira okukola era tukola bitugwanidde okukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye gwe ayi Mukama otuddeemu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda obasaasira abatula okwonoona kwabwe, obazza aboneredde nga bw'osuubiza abantu bonna kuba Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe w'ekisa ekingi era otubeere ku bwoyo okutwala n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lyo tukutenderezebwe. Amiina.
katonda ayinza byonna kitaawe wa mukama waffe yesu kristo oyo atayagala alina ebibi okufa wabula okuleka okwonoonako okubeera omulamu era yatuma n'alagira abaweereza be okubuulira n'okutegeeza abantu be nga baboneredde okusonyibwa n'okugibwako ebibi byabwe ye asonyiwa era abajjako ebibi byabwe ababonera amazima era abakkiriza ddala enjiri y'entukuvu kale tumwegayirire okutuwa okubonera okw'amazima n'omwoyo gw'omutukuvu ebigambo bye tukola kakano alyoka abisiime era n'ebyo bye tunaakolanga mu nnaku zaffe eziri mu maaso bibeere ebirongoofu era ebitukuvu oluvannyuma tulyoke tutuuke mu ssanyu lye eritakoma ku bwa yesu kristo mukama waffe amiina. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu ng'otuweerera emmere yaffe ya leero otusonyiwa okwonoona kwaffe nga ffe bwe tubasonyiwa abatwonoona totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina.
katutuule abayimbi nga bayimba Zabbuli 21 tunaayimirira nga tutuuse ku kitiibwa. Tujja kutuula nga tusoma ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu kubala essuula eya 22 okutandikira ddala ku lunyiriri olusooka. Okubala essuula eya 22 kutandika ku lunyiriri olusooka. Abaana ba Isirayiri ne batambula ne basiisiira mu nsenyi eza Mowabu emitala wa Yoludaani e Yeriko. Awo Balaki mutabani wa Zipoli n'alaba byonna Isirayiri bye yali ekoze Abamooli. Mowabu n'atya nnyo abantu kubanga bangi. Mowabu n'akejjeeterera olw'abaana ba Isirayiri. Mowabu n'agamba abakadde ba Midiyaani nti kaakano ekibiina kino kigenda kunkombera ddala byonna ebitwetoolodde ng'ente bw'ekomba omuddo gw'oku ttale.
era balaki mutabani wa zipoli ye yali kabaka wa mowabu mu biro ebyo. N'atuma ababaka eri balamu mutabani wa byoli e Pesoli ekiri ku lubalama lw'omugga mu nsi y'abaana b'abantu be, okumuyita n'ayogera nti, laba, waliwo abantu abava mu Misiri. Laba, bansaanikidde ku maaso g'ensi era batudde okunjolekera. Kale nno jangu nkwegayiridde okolemire abantu bano, kubanga banyiiza amaanyi, mpozi ndiwangula tubatte mbagobe mu nsi, kubanga mmanyi nga w'osabira ggwe omukisa aweebwa omukisa, ne gw'okolemera akolomirwa. Abakadde ba Mowabu n'abakadde ba Midiyaani ne bagenda nga balina omukemba mu ngalo zaabwe, ne bajja eri Balamu ne bamubuulira ebigambo bya Balaki. N'abagamba nti, musule wano ekiro kino, nange ndibaddiza ebigambo nga Mukama bw'anaŋŋamba. Abakulu ba Mowabu ne babeera ewa Balamu. Katonda n'ajja eri Balamu n'agamba nti, abantu ki bano abali naawe? Balamu n'agamba Katonda nti, Balaki mutabani wa Zipoli kabaka wa Mowabu yantumira ayogera nti, laba, abantu abava mu Misiri basaanikidde ku maaso g'ensi, jangu nno obakolimire, mpozi ndiyinza okulwana nabo ne mbagoba. Katonda n'agamba Balamu nti, togenda nabo, tokolimira bantu abo, kubanga baweereddwa omukisa. Ekitundu kyaffe kikomye awo.
Mutuule tusome ekitundu ekyokubiri. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu bbaluwa ya Peetero esooka essuula eyokubiri okutandika n'olunyiriri olw'11. Bbaluwa ya Peetero esooka essuula eyokubiri okutandika n'olunyiriri olw'11. Abaagalwa, mbeegayirira ng'abayise n'abatambuze okwewalanga okwegomba okw'omubiri, okulwana n'obulamu. Munywezenga empisa zammwe ennungi mu baamawanga nga bwe baboogerako ng'abakola obubi olw'ebikolwa byammwe ebirungi bye balaba, balyoke bagulumize Katonda ku lunaku lw'alirabikako. Mugonderenga buli kiragiro ky'abantu ku bwa Mukama waffe, oba kabaka nga y'asinga bonna oba ab'amasaza, kubanga ye y'abatuma olw'okukangavvula abakola obubi n'olw'okusiimanga abakola obulungi. Kubanga Katonda bw'ayagala bw'atyo, mmwe okusirisanga obutamanya obw'abantu abasirusiru nga mukola obulungi. Mubeerenga ba ddembe so si ng'abalina eddembe lyammwe olw'okukisa obubi, naye ng'abaddu ba Katonda. Mussengamu ekitiibwa abantu bonna. Mwagalenga abooluganda, mutyenga Katonda. Mussengamu ekitiibwa Kabaka. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Tuddemu enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana wa Muyeka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala tamanyi musajja Maliyamu,
eyali olubuto olw'omwoyo omutukuvu n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde mukono ogwa ddyo wa Katonda Kitaffe ayinza byonna. Naye alivaayo okukomawo okusala omusango abalamu n'abafu, nzikiriza omwoyo omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna eri bonna bonna, n'okussa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Tusabe. Ai Mukama otusaasire. Ai Mukama lokola abafuzi. Yambaza abaweereza b'obutuukirivu. Ai Mukama lokola abantu bo. Ai Mukama otuwa emirembe mu nnaku zaffe. Ai Mukama otulongoosa emitima gyaffe munda. Ai Katonda ayinza byonna, gw'alagawo bonna abakyama omusana ogw'amazima gwe balyoke badde mu kkubo ly'obutuukirivu, obawaawo bonna abayingizibwa mu kukkaanya kw'eddiini ya Kristo, okuleka ebigambo byonna ebitatabagana na kwatula kwabwe, n'okugoberera ebisaanira byonna ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ai Katonda aleeta emirembe, ayagala abantu okutabagana awamu, okumanya gwe obulamu obutaggwaawo, abaana we balina eddembe eddala, abaana b'abawombeefu otuzibira eri abalabe baffe buli bwe batulumbira, nga twesigira ddala okuzibira kwe tulema okukyamaanyi gonna ag'abalabe baffe, olw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ai Mukama Kitaffe ow'omu ggulu, Katonda ayinza byonna ataggwaawo, gw'atutuusizza nga tuli balamu ku lunaku luno we lusookera, otuzibire n'amaanyi go, otubeere tuleme okwonoona leero, newankubadde okuyingira mu kabi konna, naye buli kye tukola okiruŋŋamye mu kufuga kwo, tukole bulijjo ebiri mu maaso g'eby'obutuukirivu, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
kambasabe tutuule Vaaji ajje asome ebirango era tumwaniriza nnyo. Baniriza nnyo bakrista bannange mu linnya ery'omuwendo erya Mukama waffe Yesu. Mbuulira ebigambo by'okufumbirigana okutukuvu. Abulahamu Sebudde wa Richard Kiwanuka Erubowa Busiro ne Sandra Mugisa wa James Mugisa Entebbe Busiro. Joshua Kiyingi Saava wa Juma Kitavujja Ekawanda Kyaddondo ne Joyce Nassali wa Roger Sekitoleko Enkungulutale Busiro. Isaac Kitandwe wa John Patrick Rubale Nawanyago ne Sharon Nandi wa George Malahera Ekinawataka. Paul Sentongo wa Tom Frederick Tamale Nkolempomye ne Fiona Bulage wa Anson Kasolo Masaka Buddu. Bano gwe mulundi ogwokusatu ogw'okubuuza. Ne bano Isaac Mugambe wa Stephen George Misanvu Eruwule Namayiba ne Susan Nabudde w'omugezi Fred Machese Embale. Daniel Kirabira wa John Wycliffe Kaleba Walakira na Kabugo Busiro ne Gloria Janet Naluyima wa Moses Semwanga Nakaseke. Brian Serunjoji wa David Kavuma Ekagaba ne Sylvia Nabagala w'omugezi Fred Kigozi Ekingo Masaka. Rabson Kijambo w'omugezi George William Wamala Naluvule ne Fiona Nakanwaji wa Joseph Samula Ekitemu. Patrick Kayongo wa Moses Kiwanuka Mumuto ne Doris Wanyana wa Emmanuel Sendawula Ekikoni. Godfrey Kiyimba w'omugezi Lawrence Kayongo Lwabenge ne Agnes Nakibule wa Livingston Kakembo Kabalagala. David Mwase w'omugezi David Buyagwe Ekamuli ne Patricia Lita Ntagaza wa Francis Tagaza Ebwebajja Busiro. George William Sebagala w'omugezi George William Lubwama Ebutoke Mukono ne Prose Nansimbe wa Huntington Mulindwa Ekatikamu Bulemezi. David Victor Kasule Lumansi w'omugezi Samuel Kabuye Kasule Masaka Buddu ne Sharon Nabagala wa George Walusimbi Ekira Kyaddondo. Mike Mugudde wa George William Bamulia Ebudondo ne Patricia Nakivumbi wa Beneventura Muganga Namasuba Kyaddondo. Ian Derrick Luzinda Senyonjo w'omugezi James Sake Kansanga Kyaddondo ne Sara Mire n'abankema wa Salimu Nkuwe. Bano gwe mulundi ogwokubiri ogw'okubuuza. Ate bano Robert Majja wa Julia Settala Eruweru ne Masena Tukunda w'omugezi Frank Muhumuza Ekitwe. Stephen Serwanga w'omugezi Nasani Sota Nakyeriira ne Juliet Gita w'omugezi Sylvester Gita Emperero Kyaddondo. Dickson Aruho Mukama wa Francis Nakweta Embalala ne Heleni Nakabuye wa John Kabuye Nabingo Kyaddondo. Joseph Kisasazi w'omugezi Ludovic Lure Ebuwambo wa Bitembe ne Elizabeth Anne Nabwire wa Bethlehem Okechi Eruhalali. Semei wa Swatamale wa Filipo Mugerwa Ekiwenda Kyaddondo ne Setrini Beino Mugisa wa Eliazari Kasharinga Enyakayojo. Samuel Sentamo wa Giovanni Kayanja Nakukuba ne Lydia Nankubuga wa Bire Kiryowa Ebuyikwe Kyagwe. Jonathan Eripa w'omugezi Joshua Ejiroti Enangabo Kyaddondo ne Lucy Kayaga
nakintu wamaaka kakumba emityana singo. Alexander Mugume Bikontale wa James Mugume Muhanji Ebbunga Kyaddondo ne Natasha Kirabo wa Dr. David Mako Kamukama Emutungo Kyaddondo. Pano gwe mulundi ogusooka ogw'okubuuza obanga waliwo omuntu yenna ng'amanyi ensonga ey'amazima erobera abantu bano okugattibwa mu kuviggana kutukuvu bwebaayo ereetebwa eri abakulu. Basabire abantu bano. Mukama omuyinza bena twagala nnyo okwebaza olw'abantu bano etulanga, kyokka era n'okwebaza naabo badde tulanga naye nga bafumbo kakati mu kkanisayo ne bano Mukama batandise olugendo lwabwe obasobozese batutuukize bulungi. Kyokka ate waliwo ne bannaffe bangi bali mu kunoonya ababeezi, nabo yingira mu lugendo lwa Mukama bafune ababeezi, nabo balangibwe nga bwe tulanga wano bafuneyo amaka amalungi. Byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ebirango ebirala Omwami Stephen Bukenya chairperson wa Fathers Union Lutikko Dinare ayita abaami abafumbo bonna mu lukiiko ku lwokuna ennaku z'omwezi nga 25 mwezi ogwokuna guno essa 11 zakawungeezi awo wabweru wa Resource Center. Aba Fathers olukuŋŋaanidde okubeerawo wabweru wa Resource Center olukiiko etera okubeera. Kale no atuyise nti n'abo abafumbo abatannaba kuyingiza mu kibiina mwanirizibwa ku olwo. Omukulu Stephen Bukenya chairperson yategeezezza n'olwekyo olunaku olwo tubeere nga tujja wali wabweru wa Resource Center n'abatanayingizibwa bajje mu lukiiko olwo. Kakati abamazaziyoni bategese olusiisira lw'abafumbo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokutaano 2024 awo mu Cathedral Gardens. Abalutegese ye President wa Mothers Union mukyalo Zibingi Nalon Kawiso awamu ne mukadde waffe kitaffe mu Katonda Right Reverend Moses Banja wamu ne maama Reverend Canon Professor Olivia Nasaka Banja. Ennaku z'omwezi jakuba lumu mwezi ogwokutaano. Aye nno newankwadde lutegekeddwa naye nti abanaalwetabamu lutegekeddwa bakusasula sinse $60,000 ababiri abafumbo atajja obwomu nga mufumbo atazze ba mwami tazze na mukyala oba mukyala tazze na mwami sinse $3,000. Kakati abagenyi ba guest speakers mulimu Reverend Canon Dr. Senyonyi ne mukyala we Lay Canon Dr. Ruth Senyonyi beba guest speakers. Nasabiddwa bategeeze olukiiko oluteekateeka gospel music rally luyita abantu bonna abajagadde okwenyigira mu GMR 2024 okwewandiisa eri bekikwatako. Mulimu omulongo wa Suswa Lugayizi oba ne Rachel Kirabo ababiri abo abanjagadde okuyingira mu GMR. Tubaaniriza n'essanyu bw'ati balanze mu kirango ekyo. Kakati neeno kubajjukiza convention ya Lutikko eribeerawo ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano. Twasabwa okutegeeza ebibiina mbadde mbimenya wano bulijjo ku Sunday Mothers Union, Fathers Union, CWF, CMF n'ebibiina ebirala Youth Daughters of the King okuyiiya ekitontome ekyaggyibwa mu Yokaana 15:16 si mmwe mwanonda nze naye nze nabalonda nze. Tubeere nga olunaku lutuuka nga tumaze okuteekateeka obulungi. Kakati waliwo n'omukisa era nga tunatuuka ku convention eyo eri bonna abalina byemukola eyo oba muluka bibbo oba mukola sabbuuni ebintu ebibwamu ensimbi kyekiseera
okwolesa okubyolesa wano abantu bamanye obikolerawa oluusi n'okuyiga nabo bayige bongere okugenda maaso mu ebyo ne babiyiziddwe ennaku z'omwezi 4 5 6 7 8 9 10 kutuukira ku lunaku lwe 12 konvensoni eyo bwegenda okubeerawo. Ensimbi nga bwe zakuŋŋaanyiza sabbiiti yayita abakulisa ab'essaawa emu bakuŋŋaanya akadde kamu emitwalo 5,154 ab'essaawa ebbiri obukadde 2,2,887 ab'essaawa 4 n'ekitundu obukadde 7,58,43 era ku olwo waliwo okubatiza ssaawa 7 n'omunaana naku z'omwezi ga 14 kubatiza kwabamu 6,100. Twabadde n'okwebaza wano Mumbejja wa Tooro Princess Elizabeth Akiiki Bagaya yabadde yeebaza olw'amazaalibwa n'ebirala bingi ng'era okwebaza kubeera. Okwebaza okwabuddemu akadde kamu emitwalo 269. Embaga zaatandika olwokuna, olwokutaano tezaabaddeyo naye n'olwomukaaga, olwokuna n'olwomukaaga zabuddemu obukadde 3,795. Tulina okusaba kwa Morning Glory kubeera ku bbalaza okutuuka olwomukaaga kuva ennaku z'omwezi 15 okutuuka nga 2 ezakuŋŋaanyizo zye 41,154. Omugatte gwonna buli obukadde 16,764. Tubeebaza nnyo bakulisa bannaffe olw'okufuba ne muwaayo buli kiseera kyonna okulaba ng'emirimu gya Katonda gitambula bulungi. Kale n'okwebaza kwo tekukoma, kiva twebaza buli kiseera kyonna era Mukama abawa amaanyi mu bonna bumutoola tulabe nga emirimu gya Katonda gitambula bulungi era abaddizeewo mu byonna. Bino bibadde ebirango. Abooluganda mwenna tubaaniriza nnyo nate omulundi ogwokubiri mu lutikko eno era nga twebaza Katonda okutukuuma ffenna ate n'okutulabirira. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala muneegatteko twanirize mukadde waffe atukulembera Diini wa Lutikko the very Reverend Canon Jonathan Sawzi Saalongo gwe tuli naye mu kiseera kino era nga tulina agenda okutuliisa ekigambo kya Katonda ye mbeezi w'omusumba wa Lutikko Reverend Joseph Luvumu. Tukwaniriza nnyo. Tulina Reverend Agnes Tendo Semwanga naye tumwaniriza nnyo era tulina atendekebwa okufuuka omudinkoni nga yemmere Lutalo Nambolanyi ng'atuyamba n'embonero obukozesebwa abatawulira. Tulina mukyala musumba mukyala Anet Muyinda naye katumwanirize ate era mu ngeri y'emu twaniriza abayimbi era ne bannaffe abatuyambako mu byuma bino ebikola amaloboozi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo olw'omulimu ogwo. Mu kusinza kuno tugenda kubeeramu n'okusunsula oba okulondoba bannaffe be tusuubira nti banaabeera abakebezi mu Lutikko eno. Obupapula obusunsulirwako amannya ago tubawadde oba temunabufuna abakebezi bagenda kubuleeta babawe. Ekiseera kinaaba nga kituuse nga tuwayo ebirabo tujja kukomyawo obupapula obwo nga tumaze okuwandiikako amannya g'abantu abo be tusuubira nti basobola okuba abakebezi. Abasuubira okuba abakebezi be bo bokka abasembera ku mmeeza ya Mukama waffe, ekitegeeza nga basibwako emikono era nga batambula bulungi ne Mukama waffe ate nga bamumanyi. N'ekyokubiri nga bantu beesigwa ba mazima abeewala amagoba agatali ga butuukirivu, kubanga obugagga bw'ekkanisa eno yonna buli mu mikono gy'abakebezi. Yabeera nga waliwo oli agamba nti bwe nali nga nsoma nasinga kuyiga kutoolako naye kugattako n'okubisaamu saabisoma bulungi. Kale ntwagala nnyo abantu abayiga ennyo okugattako okusinga abayiga okutoolako. Abo batukola bulungi
era ekkanisa ya Katonda egenda mu maaso. Kale no mutunulire abantu abafaana bwe batyo. N'ekirala bateekwa okubanga bamaze ebbanga eriwerako wakiri eritakka wansi wa myaka 3 nga abakristaayo bajjumbize mu lutikko eno, so si betwakalaba obulabi, siga nti betwakalaba balungi nnyo era bajja kukola omulimu mulungi, naye waliwo okwetegereza. Kyetaaga omuntu nga mutambuddeko naye okumala ekiseera, era n'abayigirizwa ba Mukama waffe baali nga balonda bye bagobereranga ebyo, nga balonda abantu batambuddeko nabo abaalaba Mukama waffe ate abaategeera byeyigiriza. Kale nno mbagaliza okulonda okulungi, Katonda abakozese tukole abantu abanaaweesa Katonda ekitiibwa nga betulonze. Njagala okwebaza ennyo abakebezi baffe betuweereza nabo ekisanja ekiyise. Ekyamazima batukoze bulungi nnyo era situuliddeyo kwemulugunya kwonna. Mukama waffe yeebazibwe olw'ensonga eyo. Naye ate bwe njogera bwe ntyo tekitegeeza nti mbakoledde kampeyini mubazeeko, nedda. Naye abana abasaanidde banaakomawo, ate atakomyewo tekitegeeza nti abatasaanidde, naye kiyinzika okuba oba oliawo ng'ekiseera kyekyo kubanga ebintu by'ekkanisa mubimanyi biriko ekisanja, ate ne mu ngeri endala kiyinzika okuba ng'abasunsudde tebaleese erinnya lyo, naye banaaba nga balireese tujja kugoberera ekyo Omwoyo Mutukuvu ky'anaaluŋŋamya. Era okulonda kulibaawo lwe tuliba n'okusembera mu kkanisa eno nga esabbiiti esooka mu mwezi ogwokutaano mukadde waffe eddiini yakulembera sabbisi eyo yonna, era ku olwo lwennyini tujja okulonda kubanga abalonda abakebezi bebo bokka abasembera ku mmeeza. Bwe tuba nga tusunsula mwenna tubakkiriza okusunsula, naye bwe tutuuka okulonda abo bokka abasembera ku mmeeza be balonda abakebezi era be balondebwamu anaabeera omukebezi. Mukama abeere nammwe. Njagala kwogera kisembayo kwe kuyita mukadde waffe eddiini ajje abalamuseeko era katumwanirize n'engalo ezo. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala nange okubalamusaako Mukama waffe n'okwebaza Katonda oyo atukuumye ate era atuwadde obudde nga bwe bufaananye. Twebaza abasobodde okuyita mu budde obwo ne musobola okujja. Ekimu ku bigambo abakristaayo bye batya ennyo y'enkuba. Kale nno naye Mukama yeebazibwe bwe musobodde okujja. Njagala okwaniriza mwenna abazze okusinza kuno muzikirize enyalirize Oluganda Honorable Dr. Ham Nkasa Muliira Ssebusanyiza okulaba bwezze okwegatta naffe, okwaniriza omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwagamugumbule, Ssebo mukadde waffe Engineer Ssebugwa tusanyusa okulaba. Njagala okwaniriza n'abakulu abalala booli abo betalabye naye abali mu mmwe. Mukama yeebazibwe. Njagala kubeebaza emirimu gyonna gye mukola okulaba nti ekkanisa ya Kristo egenda mu maaso. Tuzze tubategeeza nti muweereza munnaffe Reverend Kezia Nakazi yalwala era munafu ddala. Twebaza olwabo abasobodde okumulambulako, bamusiibula kati yakomawo naye abadde onandoofu ng'addayo ate bw'ajja n'atabuka. Naye ng'abakristaayo nga kitugwanira okulaba ngeri ki gye tuyinza okumusitulirako. Egamba nabadde ndaba nga bwe tusoma ku Yobu egamba nga amawulire buli agava erudda gye gava nga byonna si birungi. Maama we yajja okumujjanjaba ate naye n'alwala, ne muwala we naye abadde amujjanjaba naye n'alwala, kwegamba ennyumba yonna neebanga erimu baki balwadde. Kale nno beetaaga okubasitulirako era bwe tunaaba nga tuwayo ebirabo ndowooza tutaddewo ekibba ekiri extra ekirinaanye ekyassanyu Babies Home, tubeeko kye tuwaayo olw'okuyamba. Obujjanjabi buli waggulu nnyo, yafuna mild stroke naye egenda mpola. Kale nno ali mu bulumi naye nga Mukama amujjanjaba. Kale nno twetaaga okumusabira n'abasobola okumulambulako n'okwongera okusabako naye ate n'abali mu maka ago. Kale nno twagala okubeebaza
abasobodde okugendayo ate era n'okumubeesabeesa. Yeetaaga nnyo ne kampani okulaba nti tali isolated. Twagala okwebaza Katonda n'olwa byonna ebikolebwa. Muwulidde balanze enteekateeka ya Mothers Union. Enteekateeka eyo baagiyise Couples Day Out. Couples Day Out be bafumbo okufunako ekiseera ne bajja ne bongera okutunuulira bye bayiseemu ate era n'okufumitiza ku bigenda okuddirira. Oluusi waliwo Abaganda kye bayita okutambula omukungujjo. Bw'otambula omukungujjo kitegeeza nti otambula totunula mabega kulaba wa gy'ova, naye waliwo oluusi lwe kyetaagisa okuyimirirako to have a break and refresh, n'ogamba tutambudde biki bye tusisinkanye era oba oli awo kusoomoza ki era ate n'ebyo ebiyinza okwekiika mu maaso gano. N'olwekyo tubakubiriza abafumbo mwandiwaddeyo ekirungi olunaku olwo will be a public holiday nga bwe mumanyira ebadde, tugikozese tujje mu gardens okusobola okuwuliriza n'okugabana ku bigambo ebyo ebikwatagana ku bafumbo. Mumanyi Reverend Canon Dr. Senyonyo oyo yali Vice Chancellor wa Uganda Christian University, mwogezi musajja mulokole ate wa Luganda ate era mufumbo era alina experience nene. N'olw'ensonga eyo wamu ne mukyala we twalize ne tubawuliriza. Tubasaba ensonga eyo tugitwale nga nkulu. Ekyokubiri nyongera okunyweza ekyokulonda abakebezi nakyogera ku Sunday wedde ti abo abanaabaera nominated tujja kubasaba bajja kulangirirwa ku Sunday ejja ng'okulonda kugenda kubaawo kwate ku Sunday eri eddako. N'olwekyo tujja kubasaba muleete obukakafu nti mwabatizibwa n'okusibwako emikono, kuba tuwulidde nti nga abalonda bwe bateeka okuba nga basembera naye ate n'abo abalondeddwa bateeka okuba nga ate bo basembera nnyo. Sigamba nti waliwo asinga ennyo mu kusembera, naye kye ŋŋamba kye kino nti bateeka okuba nga waliwo obukakafu nti ddala osembera ku mmeeza ya Mukama waffe ate era nga osaanidde nti abo abajjudde omwoyo era balina engeri ey'enjawulo esobola okulabika nti esobola okukebera. Era omuntu akebera ateeka okuba nga mwesigwa, kubanga abakebezi nga bwe muwulidde bavunaanyizibwa ebintu bingi nnyo okuva ku birabo ebibalibwa, okukuuma ebintu by'ekkanisa, okulabirira ekkanisa na byonna ebigenderamu, ate era batuuka n'oluusi ne mu bifo omubeera ebiwandiiko ebikulu eby'ekkanisa. N'olwekyo bwe muba nga mulonze omuntu atali mwesigwa kiyinza okutuviirako obulabe. Kale nno ensonga eyo yeetegerezebwa. N'olw'ensonga eyo ekyokubeera nti oli nominated tekikakasa si kyekisalawo nti ddala ojja kulondebwa okubeera omukebezi. So nga ate era erinnya lyo senga balireese ate abantu aba ne bagamba naye nedda omuntu oyo gwe mwalonze ne baleeta ensonga y'amazima ekulobera, era ekyo kiba kikuwandula. Mujjukira ku nsonga endala nti obulabirizi bwaffe nga tukyalina omulabirizi eyawumula Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira yateekateeka n'aga nti ng'obulabirizi tubeerengawo n'olunaku lwe tugenda ne tusabira e Namugongo, kubanga Namugongo kifo kya bulabirizi bw'e Namirembe, ng'agamba nti tuteekwa okukinyweza nga bannamirembe. Kale nno olunaku olwo mu mwaka luteekebwateekebwa. Omwaka guno olunaku olwo lujja kuba ye Sabbiiti ejja nga 28 kwe kusabira e Namugongo. Olwa 3 June terunnatuuka, kubanga 3 June kati lwayingira mu ngeri ya provinsi nti kumpi obulabirizi obw'enjawulo buteekateeka 3 June. Naye ffe nga ab'e Namirembe tugenda ne tusabira e Namugongo okulaba biki ebitukakatako ng'obulabirizi, okulaba nga tunyweza ekifo kyaffe era n'okulaba biki bye tuyinza okuyamba. Kale nno Sabbiiti ejja nga 28 kwe kusaba e Namugongo okw'obulabirizi bw'e Namirembe. Era mu nteekateeka eyo waliwo ekizimbibwa era ekyagala okumalirizibwa, kyetwagala tulabe nga tuwaayo ensimbi kisobole okuggwa obulungi omulimu gugende mu maaso. Kati ekifo ekyo kyongedde okukulaakulana kubanga ate ne gavumenti ekitadde mu kimu ku bifo ebyobulambuzi. Tulinako museum, tulinako obusumba, ate kuliko seminary esomesa abaweereza omuli si baawule bokka n'ababuulizi
naye n'abantu abandyagadde okusoma ebikwata ku ddiini nga counseling, okusoma obwa chaplaincy, Sunday school teaching n'ebirala. Kale nno kifo kikulu nnyo era twongera okwagala okulaba nti kikulaakulanyizibwa. Kati bw'oba nga tosobole naye ng'owulira nti wandyagadde okubaako kyowaayo, oyinza okutuukirira nze oba vika oba omukulu w'abakebezi oba omukubiriza noga nti nandyagadde ku nsonga ya Namugongo okuwaayo bwe nti. Kale nno twagala ekifo ekyo tulabe nga nakyo kyongera okutuweesa ekitiibwa. Twebaza gavumenti olw'omulimu gw'ekoze naddala ku pavilion n'okulaba nti ekifo ekyo abaagenda ku mwaka oguwedde mwalaba nga kikyuse nnyo ate kyongedde era okukyuka okulaba nga kituukana n'omutindo kubanga kumpi kati Matters Day oba Matters, Uganda Matters kyafuuka kigambo kya nsi yonna kumpi buli wonna mu nsi bw'oyogera ku bajulizi abaafiire Namugongo abantu bakitegeera. Kale nno enteekateeka eyo nayo bwetyo bweri, tubasaba tugijjumbire. Mu ngeri emu twagala okubategeeza nti ng'obulabirizi tubeera n'enteekateeka ya buli mwaka okubeera n'embaga ez'awamu, abamu batera kuziyita za kikungu, naye embaga ezo zitegekebwa. Kati nno bw'obanga obadde olina obuzibu okuteekateeka embaga, guno mukisa gwa njawulo, kwegamba tuyinza okugaa nti omulabirizi agabudde, ojja buzzi ne weewandiisa either mu Fathers Union oba mu CMF oba mu CWF oba mu Mothers Union n'ogaa nti twagala gattibwa. Kaakati ebisaanyizo byonna byonna bino ebirabo obireeta, ebisigaddeyo eby'embaga expense kusasula registration na biki, obulabirizi buba bukiyingiddemu. N'olwekyo gwe yalemwedde embaga kisalidde mu ntamu. Nkusaba jangu weewandiise oleme kusigalira mabega ng'omukisa Katonda agutaddewo. Njagala okubaagaliza okusinza okulungi. Mukama abeere nammwe. Tujja kuyimba oluyimba 171 mu kitabo ekijja 20 mu kitabo ekikadde nga tulindirira okuwulira obubaka.
linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katutuuleko abooluganda. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Mukama mulungi n'ekiseera kyonna. Nyongera okutwala omukisa guno okubaaniriza okusookera ddala mukadde waffe eddiini ng'atukulembera, n'omukisa guno nga waali naye nampa omukisa guno mukadde wange Vika n'abaweereza bonna be tuli nabo n'abakulembeze. Kansabe tubaanirize enkya ya leero. Abantu ba Katonda mwebala okugumira obudde buno obutali bwangu ne mujja okusinza. Twongera okubasaasira olwa byonna bye tuyitamu. Mwalabye akabenje akabaddewo enkumbaawo sabbiiti eno. Abantu abasinga obungi buli omu yalabye ensonga eyo era ne kibeera kigambo kibi nnyo. Tusabire abafamire abo Katonda okubagumya. Naye tulina ebintu bingi bye tuyiga ng'abakkiriza. Nabadde ndaba amawulire akabenje ako ne mbuuza Katonda, singa nze nabaddewo awo ku bitaala nandibadde neetegesa ekimala ne neddamu. Naye singa yabadde ggwe weetegesa ekimala, kubanga emirundi mingi tujja mu kkanisa naye oli enjiri bwebuulirwa agamba nkyali muto. Ekituufu ng'akyali muki muto, kubanga atunuulira eka waliyo jjajja mwami, waliyo jjajja mukyala, waliyo kojja, waliyo maama. N'agamba nedda Katonda bw'aba atwalira mu oda eyo ajja kusooka jjajja. Jjajja bw'anaggwa jjajja mwami ne bakima jjajja mukyala, we balitwalira kojja ne ssenga mu oda eyo we balintuukirako nga nange nsambizzaako nga neetegese. Naye oluusi tebibeera bwe bityo. Emmotoka nejja bulungi mwagirabye, negezaako okugwa kweno naye malayika n'agamba nedda ono si kyekiseera kye, kalenda tennatuuka, naye esigamira ddala bulungi wano kubanga ekiseera kikoze eki kituuse. Nga tujja mu kkanisa Katonda atubeere okwetegeka kubanga gwe mulamwa gw'okubeera mu kkanisa era ng'abakkiriza. Ate era bannaffe abasuubuzi, si basuubuzi mwekka, tubadde tulaba nga mufunye holide mu wiiki eno, ndooza etali neeyagalire kubanga bw'okula oluusi holide ez'essomero ziggwaawo. Naye tusaba Katonda naddala emisolo egyo bannaffe abagereka na bonna bekikwatako, kubanga tulina enjogera nti abasinga we basonga okikola ki? Kubanga oli bw'agamba ensonga eno si nnungi, n'oli n'agamba n'oli buli muntu omanya nti kirimu obuzibu. Tusabe Katonda nzikiriza nti Uganda tuyinza okukola obulungi okusingako awo. Tetuyinza abooluganda? Tuyinza okukola okusingako awo. Katonda atusobozese kubanga bannaffe banyigirizibwa. Nange siri musuubuzi, naawe oyinza okuba oli musomesa, naye ffenna kikomekereza kikola ki? Kitunyiga. Peetero ebbaluwa ey'olubereberye essuula ey'okubiri. Tugenda kugabana mu kyawandiikibwa kye kisomeddwa. Peetero ebbaluwa ey'olubereberye essuula ey'okubiri, tukatandike n'olunyiriro lw'16. Peetero ebbaluwa ey'olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 16. Nga mukyabikkula omutwe gwe tugenda okutambulirako gugamba nti nga bwe muli Abakristaayo, nga bw'oli Omukristaayo kirage, nga bw'oli Omukristaayo kirage nti oli muki? Gwe nkozeseza mu saavisi ziri ez'oluzungu gubadde nti now that you are a Christian, okay, leave it. Now that you are a Christian, okay, leave it. Si nti biveeko nti bwewafuuka Omukristaayo obubaddemu emyaka kati biveemu. Nedda, tambula era ng'omuki? Ng'Omukristaayo. Kubanga okukkiriza kwa mirundi ebiri. Waliwo okukkiriza okwogerere, obwogerezi nti bannange Mukama yeebazibwe, nze gwe mulaba wano ndi Mukristaayo, nabatizibwa, neeyatulira, nalokoka, nakola ki?
naye ng'ate entambula teraga nti omuntu mukristaayo. Naye Peetero ng'awandiika agambye mubeere baddembe, so si ng'abalina eddembe lyammwe olw'okukisa obubi, naye ng'abaddu ba Katonda. Mukama yebazibwe. Mubeere baddembe, so si okubikka ku bubi oba okukola obubi, okugamba nti nze ndi wa ddembe, kyenjagala kyemba nkola. Nedda. Kristo nga yatugula n'omusaayi gwe n'atuleeta mu kkanisa mu kukkiriza kuno n'atufuula ab'eddembe. Eddembe eryo olitambuliddemu otya? Bwe wafuuka omukristaayo n'akufuula ow'eddembe n'akusumulula n'omanya amazima. Kubanga Bayibuli egamba Yokaana 8:32 nti mulimanya amazima n'amazima galibafuula baaki? Baddembe. Bwe wamanya amazima gakufuula ow'eddembe. Katonda bwe yakuwa, kubanga eddembe kitegeeza nti olina eddembe okukola ekintu kyonna ky'oyagala. Katonda yatuwa ebirabo, naye waliwo omuntu, ndabira ku baganda baffe abayimbi bano, Katonda yabawa ekirabo okukola ekintu ekisingako kuffa abalala mu eriya eyo ey'okuyimba. Naye Katonda ng'akuwadde eddembe eryo oba ekirabo ekyo okikozesezza okugasa ekkanisa. Mukama yebazibwe. Bano abayimbi nkakasa senga tebajja wano ne bagenda ebweru eri, simanyi oba kamiliyoni bandibadde bakyalina omulimu. Kubanga basajja bayimba ne bateekamu eddoboozi, waliwe bamali n'ogamba badde bayimba Yesu Kristo okuyitako, ng'owulira toyagala luyimba balu. N'eddembe lyabwe, ekirabo kyabwe bakireese bakiweereze mu kanisa. Omuyimbi omu yali ayimba ng'agamba nti eddembe lye nafuna gwali musaayi. Eddembe lye nafuna gwali ki? Nti Katonda yawaayo ekisinga okuba ekikulu ekirungi mu ggulu, n'awaayo omwana we Yesu Kristo. Naye gwe eddembe eryo bwe walifuna walikozesa otya? Eddembe eryo omuntu omu yali ng'amaze okulokoka n'agamba nze ndi wa ddembe, n'enjiri ngibuulira wonna wenjagala, n'ayingira ebbaala. Naye nga tannaba kufuuka mukristaayo yakwatangako ku ccupa ezikaluba, naye gye byaggweera bamusanga ali ku mmeeza naye yeewaamu, kubanga obulamu ne yejjukanya n'agamba buli gyonsubwa. Abooluganda bwe bamubuuza n'agamba nti nzize ku missioni, nzize ku evangelism missioni, naye ng'ekyamazima be yali azze okusika ate be baali bamusise. Eddembe lino litegeeza nti liriko olukome, liriko boundary, tolikozesa bubi. Yesu Kristo ng'atuyise ng'agambye nti nga muyitiddwa mu ddembe, ate nammwe mubeere baddembe, so si okukozesa obubi eddembe lyammwe olw'okukola obubi, naye ng'abaddu baani? Ng'abaddu ba Katonda. Muwulidde omukebezi ne vika neyegattako ne taata ddiini n'agattako eddoboozi. Kitegeeza ki? Nti ensonga y'abakebezi nkulu nnyo. Katonda ng'akuwadde ekirabo eky'obulamu, ly'eddembe eryo lye tugambye, kubanga omulala yandiyagadde okujja mu kanisa tayinza kubanga amagulu bagawanisa ali mu ddwaliro. Katonda ng'akuwadde eddembe eryo, ne munno muliraanwa awo n'akuwandiika ku lupapula nti nomination, nze nsembye mwami gundi mukyala gundi. Eddembe eryo likozesezza otyo, onokkiriza okuweereza? Oba gwe ogamba nze ndi bize nnyo, mukyala gundi mwami gundi ebyo biba bisobola? Nedda. Eddembe eryo Katonda lyakuwadde, obulamu Katonda bwakuwadde. Ndaba emirundi mingi abakebezi bano bajja badduka basange embaga, basange saaviisi. Katonda kyavudde abawa omukisa. Siina mukebezi gwe ndabamu agamba nti bwe najja mu bukebezi ne njavuwala, beeyongera kunyirira, beeyongera kubeera bulungi, beeyongera kwala. Mukama yeebazibwe. Katonda abawangaaze, abagaggawaze mu linnya lya Yesu, kubanga nammwe mumuweereza. Bano nga baweereza
ate ng'eriyo ne katonda baayita. Katonda ng'akuwadde eddembe lye n'akuwa n'omukisa gwe, nkusaba owooluganda oweereze bulungi Katonda, oleme kwekwasa. Mu Bayibuli waliwo omulembe gwa nnabbi ayitibwa Malaki. Malaki yaliwo ku mulembe ng'abantu bakooye ebyokuweereza, kubanga mujjukira abaana ba Isirayiri nga batwaliddwa mu buwambe. Katonda yabakwatirwa ekisa kye tugambye eddembe, Katonda liyakuwa lwabuwa n'abakomyawo mu nsi yaabwe, naye ne bataagala kuzimba nnyumba ya Mukama, ne badda mu mirimu gyabwe ne bakola byabwe. N'abaweereza nnabbi Kagayi n'ababuulira okuzimba yeekaalu ne nnabbi Zakaliya, naye baalaba abo babasibyeko nyakanyaga, ne bagenda ne batandika okuzimba, naye nga tebazimba lwa mutima gwabwe gwonna, naye just mwami andaba. Era nabbi ono Malaki we yabeererawo ng'abantu bajja mu kkanisa naye nga kulaga bulazi nti azze, naye nga omutima guli wala. Era Katonda abuuza mu Malaki, lwaki munyaga? Omuntu anaanyaganga Katonda nga ssente za Katonda abantu bazikola ki? Bazinyaga. N'ebiseera bya Katonda n'eddembe lya Katonda, ebiseera bye bandiwaddeyo okujja okukola mu nnimiro ya Katonda nga nabyo babinyaze. Ne babuuza, ate tukunyaga tutya? Ng'oli wano lwaki obba Katonda? Omanyi bw'oyogera ku kubba abantu bangi baddukira ku ssente, naye Katonda yali ategeeza ebiseera n'obulamu Katonda bw'akuwadde n'ebirabo eby'enjawulo nga tubikozesa eri yonna, naye ate okuzimba ekkanisa. Katonda ng'abuuza mu Malaki, abantu nga bajja mu kanisa just mechanical worship. Era kubanga Katonda kyamunyiiza nnyo omulembe ogwo, abantu bajjanga nga ne bakabona si bye baliko. Bw'oba osoma ekitabo kya Malaki, Katonda yasirika n'amala emyaka, teyaddamu kuweereza nnabbi mulala, n'amala emyaka 4 paka Yokaana Omubatiza lwe yakomawo, lwe yajja. Kirungi waakiri omuntu okulaga ddala nti si Mukristaayo, si mukkiriza, atambulira mu bulamu bubwe, okusinga Omukristaayo ajja ng'alaga ng'Omukristaayo naye nga ddala omutima si muki? Si Mukristaayo. Kubanga emirembe mingi gy'abeerawo abantu ne bakola effujjo, ne bakola bye bakola, Katonda ng'akyabatumira ababaka. Naye guno omulembe abantu oba ngambe nti kulongoosaamu, ne bagamba nga batwesibyeko, naye Katonda atwesibyeko nnyo, kale katugende twefuule tulage nga abaweereza, naye nga si bye tuliko. Nga bwe wafuuka Omukristaayo, tambula era okirage nti oli muki? Nti oli Mukristaayo. Kubanga ng'oli muddu wa Katonda, si omuddu okukola gwe by'oyagala. Omuntu omu yali atambula mu kkubo ng'atambula emikono yenna gy'ayagala gy'agiteeka, n'akoona omuntu omulala n'amugamba nti owooluganda lwaki otambula bw'otyo? N'amugamba nedda nze nina emirembe, nina eddembe lyange. Oli n'amugamba ssebo, ennyindo yange weekoma, weetandikira, emirembe gyo wegikola ki? Wegikoma. Nga bwe nagambye nti emirembe gy'olina girina bawundale, ng'okola ky'okola, naye oli mu kukuumibwa oba kubeerawo kwa Katonda. Ayongedde n'agamba mu Lunyiriri 17, mussengamu ekitiibwa abantu bonna, Mukama yeebazibwe. Nga tutudde wano mu kanisa, gw'ossaamu abantu ekitiibwa, Katonda akubeere. Bw'oba obadde oweebuuka, okyalina omukisa, Katonda akubeere, obeere ng'ossaamu abantu ekitiibwa, okusingira ddala abo abakuli wansi oba abatakugasa nnyo. Kubanga oli ayinza okugamba oyo siina kye mufunako, naye oyo gw'otalina kyofunako, kubanga omuntu mwangu nnyo okuwa omuntu ekitiibwa ng'alina kyamusuubiramu. Naye ng'obadde ovuga emmotoka yo n'osanga omuntu nga n'ogamba kanyiimire, kale kamulamuseeko, nga tolina kyomusuubiramu, ate ekyo kyanjawulo. Nti mussengamu ekitiibwa abantu bonna, mwagalenga abooluganda. Abaffe mu kanisa okwagala weekuli, kituufu weekuli, naye kwenkana kutya?
mu famire yammwe okwagala kukyaliwo, mwagalenga abooluganda. Katonda atubeere okwekuba mu ttooki, tulabe nga okwagalana kukyaliwo nga abooluganda. Mutyenga Katonda. Ekyo tekyetaaga kwogerako bingi. Mussengamu ekitiibwa Kabaka, Mukama yeebazibwe. Waliwo omuntu nali nsoma ekyawandiikibwa n'agamba era n'ebya Kabaka ate mu Bayibuli mu ebiri. Kituufu. Mussengamu Kabaka ki? N'okussaamu Kabaka ekitiibwa nakyo kigambo kya mwoyo. Abamu balowooza nti okuba ow'omwoyo, being spiritual is about Jesus. No. Mussengamu Kabaka ki? Saamu omulabiriza ekitiibwa, saamu ddiini ekitiibwa. Wano okuteekawo Kabaka yali ndowooza abatukulembera bonna yabateeka muli. N'agamba nti Kabaka ngeri gy'ali Ssaabasajja, kale n'abalamu basseemu ekitiibwa. Pulezidenti musseemu ekitiibwa naye ayingira wano Kabaka. Bishop musseemu ki? Ddiini musseemu ekitiibwa. Ne muntu muno naye musseemu ki? Naye bw'otasoboledde kussaamu muntu ali waggulu asembayo kitiibwa, kubanga nze wano wemmanyi okusinga wenjogera, wenzaaliddwa, wenkulidde era wenjagala okufiira, kubanga bannaffe bangi bawaŋŋanguse ng'ayagala Uganda, agamba nali njagala naye baagikola ki? Yannema. Naye nze wenjagala okufiira ne bwe binaazibuwala tujja kubeeramu abamu lwampaka. Mukama yeebazibwe. Naye kye mbadde ŋŋamba nti tumanyi nti Kabaka ettaka lyonna lye liriko lyani, naye oli kwali naye kwayimirira n'akola ki? N'akangaza n'agamba nedda, n'akola ki? Onossaamu otya ekitiibwa omuntu asembayo wansi? Bayibuli egambe mussengamu ekitiibwa ani? Weekebere. Abantu bangi balowooza nti okugenda mu ggulu bigenda kuba bintu biri byokka bya mwoyo, mateeka Bayibuli. Naye bw'osoma Bayibuli ekulaga ebintu bingi n'obulamu obwa bulijjo bwe tutambuliramu, kubanga omu abadde agamba n'ekyo ekyawandiikibwa mwekiri. Mukama yeebazibwe. Kati gwe weeteke ku minzaani. Ndowooza yandiyinziza ogamba n'akutwala mu kika kyo musseemu ekitiibwa. Nze Gabunga bw'atuyita ndekerera ebirala byonna, ne ŋŋenda manye n'ekifo eyo embuga. Gw'otambudde otyo, oyimiridde otyo, abakutwala. Bayibuli kyeyawandiika bintu byonna okubimalayo wano. Naye obulamu obw'omwoyo, nti omuntu ow'omwoyo asaanidde kweyisa atya? Practical divinity. Kubanga ekizibu kye tulina mu kkanisa olwaliro, abantu boogera nnyo, Mukama yeebazibwe, Yesu byonna bima ntukutendereze, naye ogenda okubatunuulira eyandibadde assibwamu ekitiibwa tetamussaamu ki? Kyokka agamba ŋŋenda mu ggulu, n'ogamba oba eri emukono. Kabaka oli ow'omu ggulu, kubanga Katonda yatuteerawo obukulembeze tulabireko n'eby'omu ggulu. Kabaka ow'omu ggulu ye Mukama waffe Yesu Kristo, ng'onoomussaamu ekitiibwa n'etandikira ku ono gw'olaba gwo. Awo n'oli Katonda oli gw'otalaba, tandikira ku w'oluganda muntu muno gw'ogira ki? Gw'olaba. Omusseemu bulungi ekitiibwa. Ng'omuntu ow'eddembe ng'otambula. Abakebezi olunaku olwaleero lwammwe, naye tusooke twebaze ababaddeko, mutusaavinze bulungi, engalo ezo zibagwanira. Katonda yali abuuza mu Isaaya essula ey'omukaaga, ntumaani anaatugendera? Bannaffe aba Golden Gate bajjamu oluyimba lwatunda nnyo, ntumaani. Katonda atunula mu kanisa eno enkya ya leero abuuza ntume ki? Naye abalala beekwasa anti emirimu gimmalawo, nafuuka bize. Nabadde mbuuza aba saavisi ey'okumakya, tukoleyo essaala ekuleetera obutaba bize, ejjewo ebifuula bize obeere aido. Naye abooluganda be baasese ne ngamba tetujja gisaba, kubanga essaala gye musabidde awamu ekyamazima ate nga muli mu lutikko, si wala ne mu lutikko, kubanga waliwo agamba nti naalikebedde naye mba bize. Naye kale tuyinza okukola essaala ebya bize ne bidde ebbali, n'osigaza obudde mande tu mande, nga n'embaga bwe ziggwa asigalamu n'agamba kansigalemu nninde ey'enkya. Mukama yeebazibwe. Gwe ng'okola ebibyo ng'olowooza ku bibyo, Katonda ng'akuwadde eddembe okweyisa okutambula nga bw'oyagala. Naye eddembe eryo si lya kukola by'oyagala gwe, no, agambye nti nno, naye nga muli baddu. Lunyiriri lwa 16.
lwe tusimbyeko ennyo nti ng'abalina eddembe lyammwe naye ekyamazima nga tuli baddu ba Katonda ng'olabika ng'alina eddembe. Pawulo ekimu ku bigambo bye yakozesanga ennyo newankubadde yali wa ddembe nga tekyali kimusiba, yali ng'agamba nti ndi musibe wa Kristo, ndi muddu wa Kristo, nga tokyalina ddembe kukola byonna bye wandisaanidde bye wandi, ng'oli muntu wa njawulo. Ekitundu kino kye tusomye mulimu olunyiriri waggulu awo Peetero ekyolubereberye essula eyokubiri olunyiriri olw'omwenda. Naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala kye eky'ekitalo. Muli bantu banjawulo nga bwe mwafuuka Abakristaayo. Sigambye nti oba oli Mukristaayo, nedda, ŋambye nga bw'oli Omukristaayo kyanjawulo. Nti oba oli Mukristaayo kale tambula ng'Omukristaayo, nedda, naye ŋambye olw'okuba muli Bakristaayo kubanga nze nkakasa, nze mbalabidde emyezi mingi n'emyaka mingi, naye ate abamu mukadde waffe bwagamba mumaze n'emyaka mingi bulamu bwo bwonna ng'oli mu lutikko muno era ng'omukkiriza, weeyise ng'omuki? Ng'Omukristaayo. Bw'oba ne mukwano gwo kambaweeyo ka homework, bwe tuddayo eka nammwe abaana abato abasomi, kubanga bazadde bammwe mwebali, n'abataliimu abaana mubagambe nti oba oli Mukristaayo nga bw'oli Omukristaayo, bw'ogenda ku ssomero soma bulungi osobole okukola ekyakutwalayo. Atudde awo ne mukwano gwo naawe mugambe nga bw'oli Omukristaayo, weeyise bulungi kubanga abantu bangi abeera mukwano gwo wano nga wooli naye kisawo kyataliiwo, n'ogamba ogenda okuwulira gye byavudde n'ogamba ne gundi kyekisinga okuluma ekyo. Kyokka ndabamu abaami n'abakyala abatudde awamu, naawe oyinza okugamba munno be tunaaba tuzzeeyo nti nga bw'oli Omukristaayo dadi mami, tomumenya mutima, Mukama yeebazibwe. Kubanga oluusi ensimbi bwe ziyingirawo, eyatambulanga ng'Omukristaayo nga takyalabika, n'ewaka abaamulabangako nga nabo tebakyagira ki, ng'oli Mukristaayo mu kanisa, n'omukyala alaba Omukristaayo, n'omwami alaba ki? Omukristaayo, n'omuzadde we alaba Mukristaayo, ne bakozi banno ku mirimu nga balaba Omukristaayo. Ebisoomooza nga bibeerawo, naye abooluganda twagala okubasibirira nti tutambule mu ddembe Katonda ly'atuwa, era waleme kubeerawo kintu kyonna kitumalako kuweereza kwaffe. Waliwo omuntu omu yali mubuulizi wa njiri w'amaanyi mu kanisa eyasooka, baali bamuyita Grigore, St. Grigore, kubanga battanga abasomi ne balemesa bangi okugenda mu kanisa. Kati Girigooli oyo ye n'agaana ng'abuulira enjiri, ne bamuweereza ekigambo nti bw'otooleka eyo tugenda kujja tubalumbe, kanisa yo tugyonoone n'ebinaddirira. Naye n'aweereza mesegi bali abamugamba, njogere nga bwe yayogera, n'agamba nti tell him that if you have never met a true bishop it is Grigore. Mukama yeebazibwe. Nti mugambe nti waba talabanga omulabirizi yennyini, kati gweoyinza okugamba owa fathers yennyini, oba omuyimbi yennyini, oba omukinga kwegamba ekintu ddala, toliimu bubeezi nga bali abantu abaali ku mulembe gwa Malaki, tikubeerawo kuyisa n'abaweereza ekigambo ekyo nti oli abagambye ne bwe munaakola kitajja kulekera okubuulira njiri. Bayibuli ne bwe munaazitwala
tuyina bayibuli mu mitima gyaffe. Ne baddamu ne bamugamba tujja kujja tukutte. N'abagamba bwe munanzita mujja kunyamba buyambi kuntwala mangu mu ggulu kubanga bulijjo kye njagala. Ne bagamba akasajja tukaveeko. Oyo ne bamwesonyiwa, yabuulira enjiri ye paka bukadde. Nga balaba eddembe lye tewali ayinza ddigira ki kulimuggyako. Naye abantu bangi eddembe balikozeseza naye ate okukola ebibi. Naye eddembe lyo oba ebirabo Katonda byakuwadde bigasa. Martin Luther King Jr. yagamba nti Katonda bw'akuwa omukisa ng'alina ekirabo kyakuwadde kikole n'amaanyi go gonna nga teri muntu aliwo oba eyaliwo oba agenda okuzaalibwa tannazaalibwa ayinza okujja n'akikola n'akusingako. Nti bwe guba mukisa gwo nga ogenda kwera nguudo, yera enguudo, ne bamalayika bagambe nti omusajja ono ayera enguudo, nga Beethoven bwe yayimbanga, yali muyimbi w'amaanyi, oba nga Shakespeare bwe yawandiika poemu ze, oba Michelangelo bwe yasiiganga paintings ze. Nti buli kintu kyonna kyokola waakiri buuka mu bbanga, oba tosobola kubuuka waakiri dduka, bw'oba tosobola kudduka waakiri tambula, oba tosobola kutambula waakiri yavula, naye nga buli kyokola olaba ng'ogenda mu maaso. Mukama yeebazibwe. Abakristaayo Katonda atubeere, waliwo okugenda mu maaso. Eddembe Katonda lyatuwadde litutute mu maaso era tulikozesezza bulungi. Tubeere baddembe, naye si ery'okukola obubi naye ery'okugasa eri Katonda n'okugasa eri ekkanisa. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Katusabe. Otubeere ayi Mukama, tubeere baddembe naye nga tulikozesa olw'okuzimba obwakabaka bwo. Era mu buli kyonna kye tukola tumalenga okwebuuza gy'oli, era ky'onoobanga otugambye kye tuba tukola erinnya lyo lyokebwe ekitiibwa. Beera wamu naffe Mukama, era ayongera okutuwa omukisa gwo byonna bye tukola ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tukwebaza Reverend Luvumu olw'obubaka Katonda bwakozesezza ng'otubuulira ekigambo. Mu kiseera kino tujja kuwaayo ebirabo. Ndabye abakebezi bakoze omulimu mulungi n'obupapula babutambuza bw'okulonderako abakebezi. Nja kubasaba muwandikeko amannya nga tukomyawo ebirabo nabo tubukomyewo omulundi gumu olw'okulokola obudde. Tujja kuyimba oluyimba 289. Mbajjukiza Reverend Kezia ekibbe kye kiri ku ntebe ky'ekyokuddukira Reverend Kezia, ensonga eyo tegitwale nga nkulu. 289 mu kijja, 228 mu kitabo ekikadde.
Katusabe. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Mutukuvu, tujja mu maaso go n'okukkakkana n'okwewombeeka nga tumanyidde ddala nti si ffe wabula gwali Mukama gw'osaanidde okutenderezebwa era n'okugulumizibwanga, kubanga obukulu bubwo n'amaanyi era n'okugulumizibwa gw'otubedde okubanga tukyasobola okuwulira bye tuwulira n'okulaba bye tulaba, era tumanyi nti twonoona mu ngeri nnyingi, naddala mu kulowooza ne mu ebyo bye twogera, era emirundi mingi n'ebyo bye tukoze, ng'emirundi mingi twekerera ebitugwanira okukola ne tukola ebitasaanidde kukola, so nga twaweebwa omukisa ogw'okutuumibwa erinnya lyo olw'okuyitibwa Abakristaayo. Mukama, oluusi eddembe eryo tulikozesezza bubi ne tutatambula Mukama nga bwe kyanditugwanidde, kyetuva twenenya era ne tukkakkana nga tusaba okusonyibwa, era Mukama omusaayi ogwo gwayika ku musaalaba gwongere okutunaaza, era Mukama n'okutusembeza awali entebe y'ekisa. Tumanyi nti eyo gy'otudde mu butaliggwaawo ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe, okyayongera okutuwolereza, kale obanga kiyinzika tulyoke tuyinze okwenenyeza ddala amazima ebibi byaffe, era n'okutambula nga twagalana ne bannaffe, era ng'eddembe lyaffe tetulikozesa bubi, naye Mukama kubanga wagamba nti gwe bw'olitufuula ab'eddembe tuliba baddembe ddala. Eddembe eryo lye watugulira ku musaalaba lyongere okutukyusa, kyetuva tuwaayo eggwanga lyaffe lino lye watuwanga makula ng'obusika. Mukama oggyemu engeri zonna ezitali za butuukirivu, nga tulaba okutyoboola eddembe ery'obuntu, nga tulaba obulyake, nga tulaba obufere, obukaba n'obwenzi, obubbi era n'obutemu, obuseegu n'obusamize n'engeri endala nnyingi ezoonoona. Katonda ow'ekisa, tubadde tuyiga era nga tulaba nti kitugwanidde okusaŋŋanamu ekitiibwa, naye Mukama oluusi twerabidde ensonga eyo ne tutassaamu kitiibwa abo abatukulembera. Kale Katonda ow'ekisa, nga tumanyi nti teri bukulu butava eri ggwe, Katonda waffe omutunuulire ery'essaasizi omukulembeze w'eggwanga, era n'abo abakolera amu naye obabeere okosa obuyinza bwe babakwasa olw'okuleeta emirembe n'okumalawo okutya, era n'olw'obulungi bw'eggwanga ate era n'olw'obulungi bw'ekkanisa y'entukuvu. Era tuwaayo Ssaabasajja Kabaka, kubanga Mukama ekyo ky'otuyigiriza mu byawandiikibwa ebitukuvu, nga bwe tulabye mu bbaluwa ya Peetero eyo olubereberye essuula ey'okubiri nti tussengamu ekitiibwa Kabaka. Kale Mukama tumuwaayo era tumuyimisa mikono gyo, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, era ne Maama Nnaabagereka, era tuwaayo Lulyo Olulangira, era twagala okuwaayo Namasole, tuwaayo Bannaalinnya, era tuwaayo Mukama n'olukiiko lwonna olukulu lwa Buganda, nga tuwaayo Katikkiro ekitiibwa Peter Mayiga, era tuwaayo ne bonna Mukama abalangira, era tuwaayo n'Abambejja, tuwaayo abataka era n'abakulu b'obusolya, era tuwaayo n'abakungu ba Ssaabasajja bonna gye bali. Mukama oyise oyongere okubabeera nga bali wansi w'okuluŋŋamya kwa Kabaka Ssaabasajja, ate bamanye nti eryo Kabaka w'abakabaka era Omukama w'abakama. Bakyayise byokyawo bagazise ebyo byosiima byoyagala ggwe. Era ayi Katonda ow'ekisa, twongera okuwaayo ekkanisa wagigula na musaayi, nga tumuwaayo Ssaabalabirizi ono w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu ne Maama Margaret, era n'abalabirizi bonna abali mu provinsi y'ekkanisa ya Uganda, naddala omulabizi w'obulabizi bwaffe buno obw'ennamirembe Right Reverend Moses Banja ne Maama Olivia, era n'abaweereza abalala bonna Mukama b'oyise, n'okusinga ennyo ffenna abayitibwa Abakristaayo. Mukama tweyongere okutegeera by'osiima by'oyagala ggwe, ngera bwe watuyigiriza mu ssaala egyo watuyigiriza ng'ogamba nti by'oyagala bikolebwe mu nsi era nga bikolebwa mu ggulu. Otubeere okwekebera n'okwongera okufumiitiriza ku ebyo ebikolebwa obanga ddala by'oyagala,
era bwe bibanga si weewaawo twenenye tukyuke tukole ebyo byoyagala byosiima ggwe. Era twongera okuwaayo amaka gaffe Mukama ogakyalire ogobere wala n'ag'enkwe n'emitego gyonna sitaani gy'ayinza okwagala okuleeta, kubanga abamu era mu maka eddembe lyabwe balikozesezza bubi. Ne tulaba ng'eddembe ly'abaana lirinyiriddwa, ng'eddembe ly'abakyala lirinyiriddwa n'okutyoboolwa, n'awamu ng'eddembe ly'abaami Mukama lityoboddwa. Era ayi Katonda ow'ekisa, tuwaayo emirimu gyonna egikolebwa mu ggwanga lino. Tubadde tulaba ebyobusuubuzi nga waliwo Mukama okwekalakaasa okw'ekimpowooze olw'eddembe. Mukama tunuulira byonna ebikolebwa n'ebiteesebwa n'ebisalibwawo bibeere nga bisalibwawo ku lwa bulungi bwa ggwanga so si lwa bulungi bw'abo abatono abeenoonyeza ebyabwe. Era ayi Katonda ow'ekisa, tuwaayo abalumizibwa, tuwaayo abasawo abakola n'okujjanjaba abalwadde, ate era n'abalwadde Mukama tubawaayo. Ongera okubatunuuliza eriiso ly'essaasizi, abatakyeyinza Mukama obawanirire, ababuze bakomyewo, n'abagudde bayimuse. Era ayi Katonda ow'ekisa, tunuulira abo abali mu makomera, abalala nga basibiddwa bwemage, n'abalala bangi abali mu kkomera ly'ekibi. Gwe Katonda eyasuubiza okutufuula ab'eddembe tubeere baddembe ddala. Mukama obatunuulize eriiso ly'essaasizi, obasumulule mu kkomera ery'ekibi, ffenna ng'abaana bo tulungamye mu kkubo erituusa mu bulokozi obutaggwaawo. Mbulamu buno oba okufa obujjudde okukyusakyusa okungi, tuddukire nga gy'oli gwe wekka ayeeteeseteese okutubeeranga. Olw'omuza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kyenva nsaba emirembe gya Katonda agiyitira okutegeera kwonna, gikuume emitima gyaffe n'amagezi gaffe bireme kuvanga mu kumanya n'okwagala Katonda oyo n'omwana w'omuyekka Yesu Kristo. Era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana Omwoyo Omutukuvu gubeere ku ffe, gubeere ku baganda baffe abali muno n'ebweru w'eggwanga, gubeere ku Kanisa Kristo gyagula n'omusaayi gwe, era gubeere ku ggwanga, gubeere ku Buganda eno, muleme okutuvaako leero ne bulijjo n'emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama abeere nammwe.